Yes, okay, yatandika Captaincy reality cinema intanu kwa film egenda maaso sagala bakunyumereza banyumereza atenete iranga Young Farida yenanyini filimu intandi kwa tandika Captaincy tosubwa chide estelewo ichedi intandi kwa Young Farida kumyewo intandi kwa genda maaso natenga bulijjo tugenda kusinkana na mukwaya Aisha bonna bali ku screen Kagege jajja Vanessa Kagege ichedi tandikugenda maaso namutebisala family ya Kagege please gather Nandawula Jen tugenda maaso netandikwa era twagala ku mulundi guno twenga tukutusako entandikwa film egenda maaso talagula bakumpi entandikwa tandika Captaincy nagamba it's all about VJM production ku VJM official our YouTube channel. Please be concerned and subscribe. Embuzi nojire ogambye embuzi wajireta eyo yo twagiraba ogambye oyagala ositukirwe mu bingwa toyagala ositukire mu nabutono amajini fetugalina nkuwe jini nkuwe kitego yagala kibamba jajja bampe kinasoboka kali tufaayo kyonna omukongozi twamugambye dda anti ffe bajajja ffe abaliwo okimanyi ekyo tugenda okusitulira nga tukwasa bukolokolo tetwagala tukusitulire tubenga tukukokonya bajjajja yeffe tujirine maali era sije wanonye je njagala jajja basi agendo lengera jajja akuyire saagala gobengo oyo yiya kuyiya muzukulu bakuyiya ebintu efane twagala kukuyiya muzukulu twagala kuyiya nze ngeri gyendi mandwa mukongozi namugambye dda mukwate kadi soko kwate enkambira namukwasa enkambira ekyali ntandikwa film bamukwasiza enkambira oyo kyakwake kati enkambira eyo yeyina okulekani ate efuga ekiddako namugamba ekintu kino kyenjagala nkuwe bakiyita kokoola engeri gyekiri nti amwe muzaaliddwa muli baavu Young Farida director wa ngenda kukwasa kokoola akokoole buli esente weeri nkwe kokoola oba nkwe musunira kuba musunira abawa kusunira katini oyagala ki kokoola yakulaba amaanyi ga namugamba ngenda kuwa ejjembe tasooka lyogera bw'aba alyogera olowooza lyante nti otwala nte ssa owulidde kati kino ekyo njagala obe ng'oli mwetegefu nnyo wonna wobadde ng'owulira okozerwa sente nze ngenda kuwa kokoola agenda kokoola buli muluka owulidde efirimu egenda maaso kakati we tuvaako eyo tuddako erudda naye bannange onyiridde nnyo naawe bannange olimba okunyirira nno kino kigambo kikozesebwa nga kyakulwanyisa obaako olutalo lw'owangula kuba olutalo lw'ebigambo luno omuntu olumu ayogera ebintu nga mu mutima akimanya asaaga laba anyirira ekyaddi ntandikwa ali buzibu nze osalako ndaba ebintu enaku zino saagala kale teekamu mbadde manyi oŋŋamba nkuwa essimu yange kumba yagala namba enamba yo ŋŋenda gikuwa enamba naye nookuba ggwe guno gwe mulembe bwe gutwe gukyuse omukubirwa yeegayirira omukubi enamba ademetwala yabwereere abeere sirias akube ate akubire mu budde kansiire nti ojja kuba nedda nja kubira nze kampulire oba eyitamu yeyitamu eyo nga esimu tevuga esimu agikubyeko tevuga ojja kubaako jastingire seka ku muliro kale tulabagane bannange omulembe guno abaana b'obuwala okufaanana eddala bakitaabwe mugenderera ki abaana b'obuwala okufaanana bakitammwe mutwagaza ki kaakatuddako ewa jjajja n'agamba njagala mbe nga nkuwa ekintu kyo tannakyogera nnyo linnya ono tamanyi kyatwala Kagege jjajja w'abaana efirimu egenda maaso Vanessa Kagege baasi kino njagala ofuna essanyu saagala oddemu kubonaabona neŋŋamba omuzukulu agenda ayiye alidde okusiima bajajja okusiima bwongerwa yekidde siterewo ono yeesunze ekikukumpu naye baali bakuwaddeko ekikukumpu nga kigaakuma kyamata olweggulo musaayi oseka wano nga tebannakikuwa naye bakireetera ensonga zonna ki naaganyagala obe ng'okimanyi bulungi nnyo nti embeera saagala ekole ki ekulemese ensonga zonna njagala nzikolerereko mulaala
ku kino kitaka kya wetegereze firimu. Ono ye jjajja kitaka kya Nawansi yagaba amayembe gonna. Owulidde lino ejjembe lyanjawulo tugenda kuba tukutera kifaalu mu ndeku tebakiwulira nga nkyogera. Kuba kati jjajja n'agamba ngenda kukuwa kokoola. Tuli mwanjanjiri akkirire embalala akokoole yagalazeeko wali eri akokoole wonna oba lugazi njagala abe nga yeetoloola kwegabulwamu wakuba omutwe bw'ati kukokoola bakasitoma abe nga tukuyira buyizi. Wulira firimu bwegenda maaso. Wulira firimu bwegenda maaso. Kukumba bukukumbi. okukumba buku Bagenda muwa kifaalu mu ndeku. Bagenda muwa kifaalu mu ndeku. Olengera Kagege wayanika Simayiro. Yenna yesunga kifaalu mu ndeku gwe bagenda omuwa. Era mwana mwana n'atandika okuleekaani yesunga nga bw'alina okwesunga efirimu egenda maaso. Katwetegereze. omusirikale wagenda mukweyo Kale munange jjajja kitaka wa Nawansi leeta omusirikale gwe twagambye. Ne bajja baleeta. Omulengedde. Kifaalu mu ndeku. Efirimu egenda maaso kifaalu mu ndeku. Bamuwadde kifaalu mu ndeku. Wekibanga kyagala okiwa tayogera kike kinywa okiwa ojja kulowooza nti nyonta yekirumu okiyiwemu amazzi owulire kibooko. Nze nkubuulira Nesinza. endeku togamba nti nkuwa ndeku muno tukuteereddemu kifaalu mu ndeku. ki Owulidde munaye tozanyisa bajjajja abo bano bwe bugagga bwo. ejjembe ligenda okupakaza Kati lino lye ligenda ejjembe okupakasa kifaalu mu ndeku. twaleti Likankana Nenjaga. iryo tafudde yagala sente ze. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. bagikola we basuna Njagala munange omenga okimanyi ono yayiya. era gwe Kagege ne bajja bamukwasa endeku. Kagege akwasiddwa endeku. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze. mukolo gwayo Abaana b'obuwala bannange bayagadde ku ssente ate baakooya obwava nti buluma abuwunya nga lusu. nga omwagambye ng'okoona ejja kuvaayo ekweyo kike Batandise omuwa ebiragiro. tegubadde muki N'amugamba ky'olina okumanya. tugende Yangu wasituka. Waliwo omukolo ogulina okulekaani gukolebwa ku kifaalu w'endeku. Ayaga. Kifaalu mu ndeku. Firimu egenda maaso kifaalu mu ndeku. Kozi. Toyina wakozi. Kaakati bwe tuva eyo nga tujja tuddako eno. Abaana b'obuwala munnange kweyiya bakeera kutambula bo bennyini be maduuka. Kaakati ono baamugambye endeku eno alina ogitwala mu masaŋŋanzira. Endeku etandise okwekyanga eri wano endeku ebooga. Jjajja yagambye endeku gitwale masaŋŋanzira lwaki egaanye tedinze. Tunuulira yajja esimu. Yalabanga ssente ze ezidduse kubanga bamugambye oli bamuyita kukumba. Ejjembe kukumba. Jaja. Jjajja munange. Jjajja munange ayireje. Mbayire nkyenda ndi omuhanda. Agenda. Enkyeka yagenda. Enkyeka y'endeku. Enkyeka yagenda hati. Nagikowoola yayanga kuuka yayiruka emisinde. Nagambye ojjukira emiti gye nakuwadde. Njagala oddemu amagezi oli muntu mukulu sawa amatu. Nagagwe sawa miti genda oba egenze eri maanyi gatambula. Okay, gwe sawa miti ejja kujja bwetajja ng'omanya abadde mu nsonga. Kaakati tuddako ewa mukyala Naluyanga Farida. Tambula. Omanyi ku kyalo bwe kubeerako omusawo omu buli alina ekizibu gy'alogera. Sanyufu kubanga bakasitoma. Namugamba munange bizinesi waginkolera jjajja ebintu byonna wabitereeza. Bakasitoma bange bajjira ddala bulungi nnyo ebintu bikyuse. ekyo kyekiru Nagamba kyekirungi talagula baakumpi. ekinta butiisiwa Kyekyali kyamugaana okulagula ab'okumpi. Lemu maanyi. Namugaa jjajja yongeramu amaanyi njagala kati webeera nswa ebenga ereeteramu ebingazamba. Omanye enswa nga yabuuse ereeta ebito kati ebitebe ebibeera mu langi enjeru bye bayita ebingazamba. Kati yagamba yagala baleeteremu bakasitoma baleeteremu ebingazamba. Mumu bazigwa. Yagambye wulira
ayagala kujjayo ddagala. Yagambye amakubo agasinkana liri live erino lino live eno lino live eno. Laba eddogo likolera masaŋŋanzira. Ologa misana ne bakusanga omanya ejjembe olisobezza. Ngende bayi yanje omulike kyekicweka ebintu byakola. Mbeninya nabo muntu ow'amaanyi omulike kyekicweka. Pana nasaawo yiyo uviiridde yaabo kyokka nno naye agitya ekola ebyamagero bingi. Ekola ebyamagero bingi gwe baagiwadde ayagala ebyamagero naye tayagala ebireeta. Omanyi okwagala ebyamagero naye ng'abireeta omutya. Abantu bonna bonna abawo ojja kubanga bonna oba kati ono ne bamuwongedde eddagala. Bizinesi we kiba kiswa baagala kibe nga kibuukiramu n'ebito. Tugenda maaso weetegereze. Kati ono amaze okukozesa omubazi n'ajjayo essimu egenda maaso. Mwana we naarugayo. Nvuddeyo. Kamwana ono okimanya ng'omusawo naakola. Ono omusawo akola. Arugamu ekintu kunamala kukozesa. Bannange ekintu kyampadde. Enkyeka yaneetambula. Okimanyi nti ampadde endeku etambula. Enkyeka neetambula ate enkyeka yatambula. Mazima enkyeka yakirira omuhanda. Yagenda bagenzi banje. Yagireeba konka. Munonga yagenda. Ogwo omubazi kukora. Omusawo akora. Omubazi gwanyu gwavaamu enkyeka. Enkyeka yatemba obwengula yaza iguru. Efirimu egenda maaso. Kaakati njagala ntege eddagala lino jjajja bwe yagambye. Ejja mukama wange. Munange jjajja ekintu kye wankoledde ndabira ddala ndi ku kituufu. Njagala nkulogera omuntu bannange jjajja njagala njoole buyoozi. Jjajja njagala mbenga buli wentadde mbenga asimye envubo munange njoole kati ogenda okudda eno. Kumba omulogooli. Abo be batyo. Namuga gwe tofaayo. Nze nagambye nze ngenda okukolera ekisinga. Njagala tube nga tutunda. Bano baali babbaala. Ono ogenda okweregereza ab'ebbaala bajja banyumya. Kyokka nno bonna balogera wamu. Ono aba ali mu budde bwe obw'okuloga tetumanyi oba eddagala. Kati ono engeri gy'aliko ejjembe ery'omundeku. Aliko kifaalu. Amanya mangu nti waliwo amuloga. Awulira akawoowo k'eddogo. Kiki nga kiki atebadde ki? Mpulira akawoowo k'eddogo. Teri awulira kawoowo kaddogo okujjawo nga naye mulogo. Abadde baagala kundaba bano tebansobeza eddagala. Tugende tweokwera edduka. Walaita omusaayi bamuleka mu kitooka omukazi wundaba omulogo. Bannanga obulogo bukozesa naawe otuuya nanga ali ku ggolu. Yagala kundaba buno tebukubye ekisiraani eddogo lyange. Kati nno bamuwadde kukumba neno bamuwadde kukumba n'ejjembe. Kati ani abasinze amaanyi. Ono yadduka dderi ne bano ne badduka ne beeyongerayo. Bulungi saa 11 era nze ndi mweraliikirivu tugende osule ewange. N'amugamba weereka kuno kuliko abasezi. Jangu tugende ewange gy'oba osula. Tekandabye. Kati nzire mundoge buloge kuba kati kayise bwe buno obumalaya bw'ebbaala. Yakuba essimu. Why? Jangu nno twaleeka. Jangu naawe akubira wa boda we. Alina owa boda amutambuza. Yabadde azze kulogera masaŋŋanzira. Eddagala ly'oli omusajja lirabika likolera masaŋŋanzira. Weetegereze. Eddagala ly'omusajja likolera masaŋŋanzira. Efirimu egenda maaso njagala olabe nga yeeyongerayo ava ku lugga. Eddogo omanyi kye bayita eddogo? Kaatulabe. Kaakati munnange nga tujja tudde erudda. Budde butambula. Twagala kumanya ki ekiddako. Kati munaku ezaddako awo. Bannange.
abayayi baba n'amasimu nga ga butonzi. Omuwala gwe yasaba ennamba y'essimu ekimanyi omukyalo ono mufumbo. Ali mu maka ga bbo omuyayi ali wano akuba essimu ya luwaafu waluwaako Montawiso. Yo baby story kyante essimu nazikuba nenga teziriiko kumbe oli eno kanenga kanzije kula omuyayi atuukira ku kyamuleese. Akwata mu kiwata alinga gwe bakkiriza edda omuyayi takulwisa. Olukwata bwati nawe omutufiiringira wera ebigambo byagamba bibina kuyingira ku mutwe. Kumbe eddia Twani mukwano. Owaye oli kuki? Kiki oli mukwemoola bwebwala nkuyita osirikidde mu nsondo obadde okola ki? Kati kapiiwa tayagala byakumuzanyirawo kapiiwa. Ebintu ebyo omutima gunkubidde ate gwe kikazi gwe mwana. Onko kati nkoze eki? Gwankuba ebisiraani n'ennyumba ky'ovola bennemye okumaliriza buli kaseera oli mukwekukwe w'okukuta ki? Kapiiwa tayagala mumanyira. Ngenda kusaliza layini gw'omanye woyina okukoma. Kaakati bwe tuva ene tujja tudda erudda. Ekyalo kino buli muntu alina ebizibu bibye. Kati waliwo anoonya omulimu. Emirimu gy'ennaku zino tekikyalabika ky'ovala okusanga abaana b'obuwala abalungi babeera mu mabaala babeeyukira omwo. N'amugamba onoosobola okukola mu bbaala. Nze njaga nsobola ngusobola ogwa mu bbaala. Mbw'ajja asobola okukola mu bbaala. Kati yagamba nti ebbaala ajja kusobola ogikolamu. Ebizibu we bikuyinza buli kalimu konna akayinza okubeezaawo oba ojja kukula. Kati wowe okkiriza n'okusula mu bbaala kino kikazi kyattu kiwala kitoba misomo gyali mu abasajja bano baba bagobye mu bufumbo. Omanyi omuwala yenna bw'avubuka asooka n'afuna omusajja awo n'amutwala. Kati embeera n'ekaluba nadda ku street ensi n'emukubira emiggo. Kati ogenda okweregereza anoonya bbaala waakolera. Mirimu gy'ebbaala baamugambye gitambula. Ono ali mu munnyonnyola nti kati gwe tofa eno jajja kutwala. Ono naye yali bulooka w'abawala abakola mu mabbaala ali wano kayungirizi. Emirimu gy'ebbaala gino si myangu gikuume nga kalira kolamu n'ekyo nakye bagamba. Ebbaala lwakwa tusanze waggale. Mpulira bagamba emirimu gy'ebbaala gino oyingira nga ebbeere ettutu naye okolayo emyezi 2 ne ligwa ebbeere ne ligwa ne likulukuta ng'ekikoba. Abayaye bakutumaatuma emirimu awo gyakumukumu. Ebbeere litandika ozunguluka ng'omukeeka. Ebintu by'ensi bizibu. Naganze muneesifuddeeyo. Kaakati bwe bazze ku bbaala basanze baggaddewo. Ebbaala ya Makooko. Makooko bar. Katugenda okudda eno. Kale omuyaye nga tayingirawo. Kali kano nawo kabbaala kalala. Kati kingo gy'oweekera. Mwana ebintu binsobedde mwana nina kaddemu kembadde ndiko mwana nkalookera naye ate omuyaye mwana akafatta nnyo. Akati oba okasasudde oba okasasudde. Kati ate nga nkuddiza ssente mba njingiramuwa. Kati ayagala alina kye yali asasudde wano. Wetwala eri ate gye batundi. Ayagala abe nga bamuddizaamu akasente. Addeyo mbw ayiye. Kati kye yakola nga ajja afuna ak'okunywa. Saagala. Jiji. Mala okufunamu ekyokunywawo. Omukwano bana ensiriyo edde oli wano mukwano baby. Kulaba. Omukazi w'omuyaye twawulidde omukyalo ono omusajja ng'amufalaasira. Tamuleese mu kibaala. Kyekiriwo tewali mpozi g'ogamba. mukwano. Olaba baby. Nze kankubuulire nze nakulaalo line nga bannange. Mukama Katonda nga ampadde omukisa bane nze ani ayagala omusajja omulungi. Gukyesibye. Gwe oli kwoyo omuyaye atalina kyakuyamba akutaddeawo leka gwe nze nkutwale. Engoye nendira nga Bane nange munenze wali eri maka gali nze zinayisigala amakulu era nze awo mbadde ndiwo ng'ali ku parking. Abakazi bajja maka g'abasajja ng'ali ku stage. Saayo naafuna amwongerayo. Ye aba ali ku parking.
aba ali mu kusala stress mwana gamba tuchakalemu ze gamba kakati tugende mwana wabeewo ekiba oli awo weekubisa manda kati yagala okukyakala kutyo omyewe bwagamba okukyakala omanya ayagala kuwandiika ate alengera ddala ono omuwala katabu ka budget akatabu wabaawo obutabo bwa Pick Fair ne buli wa Black Book naye kati kano akatabo kano kamusana budget ayagala mujjamu kati atandise okwogera ku loogi tugende mu loogi naye wajula tayagala kugenda mu loogi wakali tugenda mu loogi era oba olaba ndanze kati mu loogi tontwala kati nkutwale mu nsiko nze naganze nina sente gagenda mu loogi toyagala kati oyagala nsiko ya abakazi abasinga the moment she shares the phone line abamaze okukkiriza kakati tagenze wasenga kati ono omukazi ono yagambye agenze wasenga naye lwaki omutima gunkuba wegumbalagala omanyi omukazi oba omwagala omutima gutandika okubanga egukubalagala n'olyoka omanya ni waliwo pulaani egenda maaso awo kati omukazi ono ayagala kumanyira animbi agenze wasenga naye yagenze wasenga kweri omulasita matambi hapana nsooke ntambulemuko kale naye mpulira mwana bukyanga mugamba mwana leero kiggwa leero mwana kati kyekiriwo kati sooka mpa akasenge kati ebintu byebbala bizibu wano akasumuluzo kabaawo ogambye eddakiika mmeka kyagala ogire genda mukanamba 7 naye osimanyi obawo bino teweerabira okunaaba ebigere luli wajjano atonaabye ebigere nojjo ositira musuuka twasitaana nnyo okuzitukuza bakuwa akasumuluzo nga kuliko n'ebigambo tonjogereranye mali ejja kumpulira abamu bajja wano nga tebanaabye ebisinziiro olutuuka mu masuuka ensi 5 okusiitasiita ne kujja kuleeta obuzibu saagala bukyafu obwo ekyokubiri ekirala wulira ekirere nyina abantu bangalo saagala nnyo mubaamu kale mujja n'abayimbi omukazi n'aba muyimbi nnyo ng'ate ayimbira mu alto tenor soprano n'ajja awanika eddoboozi waggulu si birungi bakasitoma abamu baba beeraliikirivu oli aleeta owe nga muyimbi omulala nga tayimba kati gwale eyaleeso atali muyimbi obanga ali ne kasiru kati bakubuulira sauti si ndio nzuri kama wewe umepiga sauti yako twagala makelele kati aba asitule mali Tona midino genda wase. Gwe dem. Bangambye ogenda wasenga ne bakaba omuyayi. Ulire ngumi. Engumi nevuga. Omuyayi bamukabye. Tabu yine zendeka wala dukola kinawe ndeka. Omuyayi obadde yeyita kanyama ne rasta ina kabuli. Omukazi n'abagwa wakati. Engumi netandika. Nanyi ne kifo. Omanyi nanyi ne kifo kye yakola yabagoba bugubi. Ono nasooka akwata akazi. Ne wasenga kalisebo kamuga tomanyira tonesibaako nesendeze tuli wakati omanyi enzijja. Omukazi yaleeta akasente. Ono rasta. Abarasta babamu na sente babamu zigula nkwacyo. Kati labo olutalo. Omukazi abadde agenda ku ngoma aveyo bamuwe ono yayuza. Sajja bannange mbadde nakasasula kaluumu bakampa akasumuluzo kingwiridde mu ddiidu kyo kasiya. Abe bonna abiyomba bwakumamu. Ulire mpi. Mpitako. Tugende sigenda waka. Oyagala kumalira ko ntuyo nze nganye. Kyoko omusajja gwogobye bulijjo yampayo akasente. Tule tuli akanyama. Ogula nyama waka. Onsobedde. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso bamulangidde obukopi lasiti. Katwale eri obukopi bwo. Mwe nanyini bara na afuluma temulwanira ano mujja kungwira mu biwempe genda eri baba teyabagoba genda ofunyira eri omugongo manyira nakamala okulya ekintu kino ekiyembe ekiwempe bakitaddeko wiiki ewedde ate kyemulwanirako kumpi n'ekiwempe mwagala kuyuza kiwempe kakano bwe tuveeyo gwe jangu Komewo katono. Haulese
Kakati ono Customer. wai customer akugamba ndaba uwenyoola tomanyi mulimu gwakuleeta Akyakwatira. naye nanti naye lwakyankwatirira fe Ejinebba. tomanyi ebintu bya bbaala bikola kukukwatirirwa Nesimo. kubalina okukola kunsita business wajano nga tomanyi kyoleka yakoze abali wano gwe abadde tafiibwako kati ofunyeyo saizi yasobola okukwatako ate oza bakwatirira oyagala omusajja ayandinywedde mini eya mandule anywe kagonde akatini kkiriza ne business. tonzitira bizinensi yange era oba toyagala kukwatako nkugoba kale kaŋŋende nsimayiringa ate nankolaki ebintu byebbaala omukazi mukulu naali myaka 8 mujijo wanaatera kubeera jjajja kati ono yanywedde walagi alaga ali ku kaddemu kato kati oli amutadde mu layini ebyebbala byakukwatirira akukwatirira bw'anywa walagi omungi wali aba batebaagala bakwatako kaakati oteredde bulungi ononywako nywako kawalagi nenno nesebo omuyaya akwanira munne ku walagi ate sawuti ya walagi alina engeri gyakuba alufu kwegamba kuba tonnanywa walagi akuba tonnanywa egenda maaso weetegereze ngenda okukoma omubudde bwange sobola okunyunamu okola ku bakasitoma demedada kati omuyaye atandise ssebo okukola okusuubiza agenda kuba akomawo bamunywegeredde ki kakati firimu yeeno olabye transport wa jjajja kiki wattu nsonga twazirabye dda twaba ati tugambye jjajja jidde eno ntambula ya jjajja engeri jjajja mu bannange naga omusajja ndi mu kifuba jjajja akulaba ibambi ne sente obuma n'obuteeka ku kakati sente zonna omusajja antudde mu kifuba jjajja bannange nyamba buyambi mukama wange jjajja munzijeeko omusajja oyo simanyi bwe ŋŋenda mwejjako tugende fenna omukolo gwe musajja gatu namugamba yala kumukolera ki yogera ekituufu n'obuuma wabutadde edda ku simu y'omukolo essimu oleese sente ozitadde ku simu wange wali tetwagala genda kulabika ntutandika kukola mukolo gwonna nga tewasasudde tumukolere ki oba kafa kafe omukazi aleese ebizibu nagamba ekireetera abantu okukyawagana atera kubeera mukazi na ssente kati wuunaze ewa jjajja agambye oba afaafe yagamba oba afaafe kati ono bwadduka eri yatuukira wa maama we kumbe ono ye maama we Sanyo. kikinga osanga nfalaasi simanyi waddamu emizejo egy'okulwanalwana sinalwana maama we efirimu egenda maaso ali wano mukati kino kiwala kya nnyina nga kifuluma nga kituula wali gwoli kuki tujja bisobola bino byakususa entegeera banga kati ekiriwo ebintu byakumanyira manyi baba naye abantu bamanyira kati kubaga omusajja bamukubye omanyi abalaasi bano baba n'ebigambo bingi naye eŋŋumi bwetandika eŋŋumi etandise negyereeta buzibu saagala byakumanyira awo zatayagala byakumumanyira kumbe bamu gwe simusisa obutasuubirira mbuga kati nekyo kyemukola kirungi mwebale kujja kuba abamu tubaga mujje mulambula embuga tebaagala kati koze embuga n'obanga olambula embuga bulyongera eno yangu oyagala tukole omukolo naye olinga ali misindo alakudduka otidde anze jjajja ndi mugumu oli mugumu ndaba okankana omugumu akankana kyagala obe mukankanirira olinga we naayamira dayinamo kati wano wetukolera emikolo eri omuntu gwoba oyagala atugirwewo mu kasaawa eno ogambye oyagala mutuga ye kale jangu yamukwasizza akambe baasi
jajja bwangu jajja Salongo bweza bwa jajja munange twagala buli jembe liryawe eryettima lyangu waliwo omulimu oguliwo kati twagala buli jembe eryettima firimu egenda maaso kati omusajja tumukole ki oyagala sala dokoli oyagala mujjako mukono oba oyagala kumujjako ku ggulu ani sekabembe gwogendo ulida mutta siyenze naga gwe oyagala olinga mufu kati gwe olina okukola omulimu gw'okutta sekabembe kati gw'omuvunaana sekabembe buvunaanyizibwa bwo usanga ku mukyalawo kibi oyagala mutta kuba ekintu kye yakoze si kirungi wamusanze ali ku mukyala we omukyala we yeegayaaza yakutwalidde omukazi kikutegeeza nti onyoomeddwa kati tugenda okwata gundi okwata ekisoofu mite wano sekabembe oba mu mazzi kira ki otandise okutiitira asinatiitira jjajja ndi mugumu oli mugumu oli mutiitiizi ofumitemu kati njagala ofumita omulundi gumu omugaye sekabembe nkumaze toliddira kumanyira mukazi wange nfumise ku mutima sambagala weegolole enkya bakuziike byonna bikolimu otegedde ye jjajja kale fumita tuve wano fumita tugende mwanguye fumita wano omuti era gulabe ng'omuntu ayimiridde kateeka ku mutima wange kaakati ng'atandika okulaamiriza sekabembe gwe wannumba nodda ku mukazi wange munange nobanga weesanyusa sekabembe okuva ne wazanyira ku mukazi wange se weyagale n'omuntu alako sekabembe njagala nkutunge ekyambe mu kifuba nkulese emmere y'oku nsi owulire ebikolimu obadde okimanyi nti obulogo kiba kikolimu kati kuba kukolima nnyo amaanyi gali mu kolima kati wulira ekikolimu supa situla bulungi kwata akambe kati kwasa guli kwasa ebiri bajjajja bangi awo ku mutima baleeta ekifaananyi kya sekabembe abakyalyawo genda okwetegereza bannange gwewayi kitwala mwoyo owulira we kigutwala gwe muzannyo kigutandisa ogwomanyi ozannyirira nnyo ogenda okweregereza bannange bweza bakama bange mweba ogenda okwetegereza kubanga nange ono luwe waawo atotya olwo yawedde efirimu egenda maaso njagala olabe nga situlako misambwa gyebufuma obulago bugenze ono ogenda okuyita maama ali eri abadde akyali mu byamagi ga nkoko ono abadde amanyi munaazannya jangu olabe kikyo abadde kyono omwana si mulwadde wa nsimbu zamukutte ddi gwe mwana gwe maama yeewuunya mwana yeegolodde ebyaddala ozannyira ku muka musajja kabasajja si bangu bannanga abamu ayinza okukubya emmotoka nosooka olulimi bannanga omwana wange ate kati leero kifudde bannanga omwana wange mufu muzibu yakaze dda eddanga bwe liba najjayo essimu mwana wange tabadde mulwadde kino ekizibu kivuddewa kati ensonga ogenda kuwulira awo ojja kulaba awo obeera ali osirike naye toyogera oba tobaako kintu kyonna kyogera nze nkubuulidde ono jjajja bamuyita muguwa amutuze ono jjajja atuga bamuyita muguwa akasente ko tadde ku simu mufu alamaiti aragenze omirimu enti bwekikoladde eno kubanga baasi abo omukyalo nakubya essimu kati essimu ebadde evuga omujuna gigwera mu mbuga muno ate najja kaakati n'amuzza ebbali tusooke tulabe ye abadde agamba ki
jajja munange omwana wange waliwo ekimutuze wanje Sekabembe omwana wange jajja ogambye Sekabembe ani sekaki wowe naye mwana gwe kikyonkoze kiki ate nagamba saagala kola ku bantu bakumpi nabadde manyi Sekabembe webugiri nga nkola ku bantu bavuze saagala kola ku bantu bakumpi bannange omanyi abantu bafaanaganya amannya kati Sekabembe wuli webugiri gwe babadde balowooza gimewunyaka emitawaana yatandika omira amangota teyakitegedde bannange onkoze ekyajabu bannange onkoze ekizibu nfudde yakola ekizibu yitawo kwata wali yanguwa assa omwana w'omulogo we kasitoma we omwana we bamusse efirimu egenda mu maaso omukazi mugambe ntya kaakati nno bakumwokyera masabu kubanga omuntu bw'otandika okuloga nga bw'otta ku kyalo weekanga baggobyeku kati yamugamba genda naye tokyogerako naawe kenyini teweekungubaga kati naakoma bannanga omuntu tattika kati oli wano weefudde mwenna wasoose kunzoleyo asimanyi kacyali kati njagala kacyaliko kaddemu simanyi kanzoleye bwewakyo gyonywerako naawe obuyaga bwo nzijaako gwakakoola weserowaza twala eri era oli omusajja akusinga nze newona okolota nze nnonye bintu byange saagala gwe wuddamu kumanyira abasajja babaako kyebakolera bantu tamugulirangayo wadde olugoye n'otunuulira emberenge eno gasiya bulolo naawe oli mwana wa muntu najja akubira oli amunone kumbe ono mkaputi ali wano yeesungusula era muula kati ogenda okuwulira oli otya maama wowe munange wowe kiki ate Sekabembe yeegolodde maama akuyisa nogenda okuzika ogenda ozike owulira kyaliwo badde oddako wano ndeetako oluloddo Sekabembe muki banaye Sekabembe mukiki oyo yawedde dda nagaye tojja kunsobola nze sisoboka efirimu egenda maaso yalowooza bya mulwadde mb'oli mulwadde kumbe mufu yagakaaba abadde atandise nange miranga gyokka zevaayo jjayo embwayo embwa yange ka oli wano ayagala kunoba ajjawo bintu bye Sekabembe mufu obadde oseka ng'afudde lwaki oyagala kutwala butwazi lugambo otyo mbusimanyi ate nze mmuse kulwokuba nsekeredde omugenzi kati omugenzi oyo abadde ankola bye birungi kati oba kaafudde nseke nina kuseka oba kaaba kati gwe tolaba kakkana wala oli mwana takyaliwo kati nze ndiwo owulidde ayagala atwale munda engoma ekaabe mwana ngenda kukola kakazi kano kale kakategedde nze munsi kati kensise ng'omufu afudde nga takwata simu simanyi kyenzizaako kati wakati akazi kano kajja kundeetera obuzibu kano kaddemu weetegereze jajja ebintu binsobedde akakazi kataddewo embeera ebibuuzo kaleeta bingi jajja omukazi naye abuuza ebibuuzo bingi kati ate gw'omugambye nti gw'omuse simugambye nti nze muse naye neewaanye bwewaanyi kati obadde weewaana ki omukazi anaatambuza olugambo nagambye banaategeera nti gw'omuse era walogedde wange ndi mubuzibu kati jajja nkoze ntya
kati omukazi ono naye oba afuuse mumwa ogwo guba mudomo ate omumwa si mulungi mbeera gye tulimu ogwo omudomo gusaana kusiiringa kati jjajja ngusiiringe ebinnya jjajja toyogalengako kale jjajja ono alogera ku ssimu kati n'omukazi baagala mutwala kanywa anti omukazi aleeta statement egamba nti olabika gw'omuse lwaki oseka efirimu egenda maaso jjajja n'amugamba nti kati omutwale masaŋŋanzira bw'oba omutege omuteeru gumuwummulire mu kifuba ajja guwulira jakanyangweko wano ne bannanga abantu okutta bannaabwe ng'ebiyenje omuwala ng'asitukawo sijja kubeera ku ebyo kinaawe ndeka tolina nabyo ŋŋamba omuwala ng'asitukawo toddamu kummanyira munyiivu nnyo ndindako naawe ate omukazi agenda bwamukyomera nja kuwawaabira oli mukyamu nnyo kati nangaye mutego omutaama kadde mbadde nkyakaaga naye olugambo olwo lujja kundeetera obuzibu ono yagamba olugambo lujja leeta obuzibu kati jjajja amugambye agende ku kijjayo oli ku ttaka ly'abafu ettaka ly'ekijja ne bali abeebase baba ba busungu nabo baali bantu bamukoledde omutaama yagenze yeesunguusula kakazi katunga katambula omuyaya ali ku ttale asotya ebintu by'obulogo n'ekintu kye bayita cover up omuyaya ali wano ne kayitawo kati yamanyi kagenda kusala kadda mu koona najja nga asalinkiriza wuuyo kati ono alumiddwa ennyo omusajja oli abadde alina kyamuteerawo kati kino ne kyetooloola ne kijja kimugwa mu maaso baasi ono ali mu kulumwa akaabira omugenzi kajja kaakano kali ne yeeyongerayo wano ekatamulabira kati oba oyagala kummanyira bumanyinzi oba bagamba nti omufu ateesa kati nkuteze omutaama gw'okumalaalo oguwulire oddamu n'onsirwalirako jjajja bwe yamulagirira kye yakola ono ajja asinda omuyayi gwe yali yakafuna amangu ago afuuse muula olwatuuka bwe baateze ekibamba ne kimwambala kuba ekikuba omutwe kiringa ekikuba ennyondo kikuba ku mutwe kiringa ekikuba ennyondo nga yeeyongerayo sobola nage tonsobola ebyenzunga ddamu nomanyira onsobola nze gwe nga kagenda n'omutaama ng'agenda n'omutaama efirimu egenda maaso njagala weetegereze ku nsi kuli abantu abatalina muzannya abalogo super balogo standard tebasaaga wano sekabembe omwana wange sekabembe jjajja twagala tuyita abakulu batuulire kiki ekyatuuse ku sekabembe tetwagala kuddano bwangu jjajja sekabembe bali okutuzanyirako ogwo omwana wange owabuwala owawano mbagaganya jjajja teri mirembe munange omwana wange ow'obulenzi sekabembe amebonyoka maama ndaba toli bulungi n'akamu yalidde akasente jjajja umutima n'omusa ono jjajja tagabaayo kyuma kya mirembe bannanga abasawo bano mubeegendereze wange kyeyafudde omwana wange yafudde kikyenjagala okumanya omwana atalinaamu nsimbu omwana atabadde musujju bawadde okukolola n'agwa bugweri kyoyagala okabira omwana kati
tujja mukebera mbu naye kati nga ffe bajjajja tuba tetwagala kuba munange tukukeereyesa abantu abazze mu kibuga kyaffe okulaba nti baba baki twagala kuba buli ayingira ekigwa aba bulungi bamugamba kebera ye olengera ekyassumu omukono guno ng'oyogere abaca jjajja yabiika endabirwamu ebadde etandisa okulaga amazima n'agiggala kati ani yazze obega amayembe gange wakati kuno kuba kumbegera mayembe kati ate laba okwebuzaabuza owaayi muzzukulu owatutte wulira ono omwana eyafudde waffe nnyo olumbe luzungu olumba olwo ndulabe nga luzungu jjajja olimba omutebutwala mumagulu oyo lwaki temwamututte mba magulu beeru kubanga yabadde yeetaagayo olukato empiso mbu balina omuwa olukato badde balina omuwa olukato kati bwabadde bugayavu bwabano omwana ofa lamba mumagulu meeru omwana oyo adde alina okgenda muba magulu meeru naaba nga atereera nyingi olengera jjajja bwe yeebuzaabuza yajja mu kifaananyi ekyokubanga bamukuba engwala kidde esiterewo oligino ne mujjajja olimba luli lumbe naawe luganda ate kati oli mukulu waayiriza simanyi yabuzeemu empiso jjajja gwe neesiga nali simanyi nti osobola okulaba amazima n'ogankweka kuba amazima gadde gatandisa okwanjulukuka n'oggalawo lwaki oggaddewo jjajja jjajja lwaki oggaddewo omuwala oyagala kuwakanya kaakati mwana muwala oyagala empewoozi wakanye bajjajja abakola ennyo si bwe badde bakuwa obugagga kabwotuddeko kati okufuula binyonkondo n'amaanyi nze abadde akuwa amaanyi obugagga kwotudde omaze okufuuka binyonkondo jjajja obugagga wabumpasiganye jjajja saagala ogambe munange nti ate ekintu sikkiriza eddewo nnyo jjajja by'omwana buli kimu kyonna obadde onkolera siganye naye ku ky'omwana twawukanye kati ate oyagala kwawukana ku by'omwana omwana abadde kuba kati nsonga eyo nayo tesaana kwogerwako nnyo akyusa ebigambo jjajja lwaki ensonga eno ate teyogerwako saagala obe nga obikkula omudomo kama umefungua mdomo yako otaleta mitawana yinje wakati ekyasse omwana tekisaana kwogerwako njagala nkyekebeje nkikebere nkinanule nkisikewe nti ndabe nga nkiringiza owulidde munange toyogera era njagala mbe nga nkuwayaawo kale ku ssente babajjajja badde bakuwayo ekigali kuba kati gwe toba oba wa kigali oleme kwogera ensonga ezo tezoogerwa owulira jjajja agambye tezoogerwa mukumuyita amabugo musobola okuba nti ensonga zo olengera mbujjajja avudde ku mujjoba kati mbujjajja alagidde bamuweeyo amabugo bulijjo omusawo babawayo bwe bagenda mu ssabo abazzukulu bawaayo amabugo bw'aba afiiriddwa otola kuza abajjajja n'amazzi naluyangayo atabusi mwana muwala njagala weesiga emmanda size zikuwadde obuuma naagala munange emmanda ezibanga zoogedde saagala opape zikuwadde obugagga omwana oyo mwamugayaliridde ali ku kye mwamugayaliridde muka emikolo giba mingi ekyokukola kati essaawa eno y'okumanya kiki ekituufu ekyasse omwana oyo tulina okuba tugenda maaso n'emikolo njagala ngende maaso kuba emikolo giba gya myezi ng'ebiri ku myezi ebiri awo kuba kati tuba tulina okukwata empola emikolo egyo kati gwe saagala opape nze njagala nkwata obudde mbe nga nkebera omukolo gugenze gutya era tumanyani yasse omwana jjajja bukyanga bikola ki emiwunyo gyamugiridde olwaleero bwebugenda okuba omuwa emiwunyo gyamugiridde leero jjajja ali ku buzibu bw'otalabanga mbubwa akanze kanze abagobye mu ssabo naye nga tebategedde mazima efirimu egenda maaso katulabe efirimu egenda maaso katulabe kaakati munange nga tukwate kubo tujja tudde erudda waliwo gwe basanze ku nnimiro owaye
muli mukulima nedda sinnafuna mukozi nawe nga obima ono nno naye anoonya bakozi mbadde nkufuniddeyo omuwala ng'amugana nakuleetedde omuwala wuuyo naye gwa 25 omulimu gwa 25 omwezi ngenda ono yalabanga bugagga nnyo feno nga tukola eno munnange olina okuba nga okola naye bannange emirimu gino nagyo olina okwegendereza akusasula 25 akedde ku kiddima ale naye mukovu bulungi ng'ava ku ccupa nze nga sirima kati nno gwakulima tegeera nange olabiddewo nenkugamba ono alabye weyo figa eyoyo simanya ya mu kibuga ogireete mu ono tajja kulima kyokka anoonya mirimu egisooka gyakulima nagambye nfunire omulimu ogw'ebbaala oba gwa mobile money omwami omulala erwa namugaa kakati guno guganye babadde bamuleese ku wayasike kidima ogwo nguganye basoose mubuulira musaala n'aba musanyufu nnyo naye gye bigweredde nga gwa nkumbi yamugamba nze siri musibe ndeka yamugamba ye si musibe bamuleke mubbala n'agireeta mu nnimiro yange kali so baleese emisege gye gy'omubbaala mbu njiwa omulimu mu nnimiro nze saagala kunsuka kakati n'ebintu by'ensi muzambwa nga simukufuna akamu ejjembe liirino baali wadde okunywa teryakkuse omwana omuwala aba atudde wano yabuuse eddagala kumbe he was making a target negutuuka kicu negutema gwa musambu obadde ki genza okulira ekimyanso gwokikidde ng'omusota oguntemye musota ki amannyo g'omusota weegali obusagwa butambulira ku supiidi ya kimyanso ogwo si musota eryo jjembe kati ne tujja tudde ewa jjajja kaakati nga tumaze okudda ewa jjajja n'onsanyusamuko ku bbaala ogenda maaso munayi n'onsanyusa ekintu kino si kya bulijjo amusanyusizza sinnasemererwa emmeme tensinduukira ndi bulungi kaakati jjajja sebajja ew'omulwadde we n'amulabako jjajja kidde esiterewo nanywa kawalagi amayembe ga walagi awe oyine bunywa kyona ekyolukwenda namugaa gwenywa bunywi buli kyoyagala bwonywa bunywi namugaa gwenywa oba kiki oba ki saagala ogire kale omwana owa booda omwana wa booda ye ameingia saawa yagenda tube tukole omwana bamukubira essimu ne bamwetaaga ku ssabo kanunziriza olumu aba ne transport gw'amanyi okuyitamu amanyi n'okuyita mu mpewo amanyi okuyita mu mpewo gw'olaba oyo ngenda kuwa amalogo n'amugamba ngenda kuwa eddogo wano wonna ojjuzeewo okwetooloola kati ewa booda bamukubidda jjano ne musawo naye amalogo gano ag'okusaasaanya n'aba booda abaagala omuntu gwe yanonya asitukirewo yakyusa piki awulidde ngenda kuwa ejjembe buli wamu oyiwewo ewa booda n'asimbula nga tegannajja andese bulesi kumba atidde mayembe oyinza ogibuukirako mu maaso n'obula nga tosasudde jjajja oli bulungi nnyo naye ndaba oyuuga wa nkyali mugumu ayagala kuteekamu namba emu naye tennayingira bwasaamu livansi bwadda nakugasamira kizibu sibinywa nnyo amayembe gayinza okunywesa walagi mwana wenkolera kyova olaba amayembe si mangu anti mwamanyira kwewo kati muzeeyi najja ayagala kweyongerayo ayagala kweyongerayo muzende kale kenkomewo mubeere bulungi mubeere bulungi yasimbudde dda naye tannasimbula yasimbudde dda naye tannasimbula weetegereze kawala nkalabye konna kalina nakakazi kakadde kawa abatoni webine jjajja kale nyasigiriwe weka atuuka asitami jjajja engeri gyagendamu wandese musanyusa okulaba nayaniriza walagi teri kintu kibambula kicwa nga walagi kiri kikuba walagi asabula kisabula kicwa weetegereze tolina ensonga nolya nonywaya babusheshe kaakati ne bakaleeta kamasinike
buli akayiwa mu bibuno obanga alumya obuti mugagga n'asituka ye nannyini bbaala sewe gyebale tusanyuse nnyo ne tuvaako eyo ne tuddako mu bbaala endala kati nno ono ye property master Kayungirizi ono mugagga nga mugani waliwo ekiriwo mbadde nina omukozi gwenfunye abakozi abakozi babbi ono yabakooye takyagala kweriranya bakozi yamugamba ono mukuletereyo omulabe waliwo omukozi gwe bagasikiriza ne baleeta ekikyala kye sebo nkulamusizza obafe kino kyo nga kimyufu ate bulala yono omukozi gwoleese yono kawebakwa mulaba wuuyo n'akyukamu boosi n'alaba ng'eno emaali kigalo kiki nti ono ajja kukolera ddala yagamba nti ono ajja kukolera ddala baataake kinaakola mbadde nakowa abakozi n'ekyo nkirabye kuba kati wabawo interview esooka ne tulaba oba tukiwandiika mu bitabo kyana kirungi nnyo abo abakazi bwe batusombera bakasitoma wano bakasitoma badde baweddewo amugambye nti kawunta wano badde bagiridde nga tetukyakola kasente n'agamba nze ngenda sooka nkikuteere mu layini onkoze bulungi n'oleeta ekikozi ekyo mukozi ye tumutwala kati nzijaamu property master Kayungiriza aba alina osasulwa sinja kujjamu papa ki leeta gwesi kati nga tamusaba enamba y'essimu mbw akasente wanaaba afunye ajja mukubirako oba omusindikira owulidde Kayungiriza amaze okuyungayo omuntu Kayungiriza amaze okumuyungayo neyanzase omulimu agufunye naye ogusooka agumanyi omanyi baboosi bano nabo sebo tebabeera bangu owulidde kakati nga bagenda maaso n'omubulira omulimu wano we gutambula buli kimu engeri gye kitambulamu wano namugaa munaye obuyonjo bwo bwe tubeera nabwo tetwagala muntu atali muyonjo oyinza okugezaako okukola ebintu nga oyonoona byonoone muntu ayonoona era twagala nnyo obuyonjo n'okuleka nti omuntu akola ddala bulungi nnyo ekyetaagisa nga mugagwe tofaayo sebo weebale nnyo munange weebalire ddala munange weebale kugumuwa mulimu gwe bagumuwadde wano wonna walina okuba nga wali ready steady Kayungirizi nga amulekayo mulimu gwagufunye gwe sitole ki naku zino otambula omaguka kiki mwana mpulire waka nti ayo mwana simanyi oba lwaki tojja nonsuzaako omukazi yamulumisa omusota kati omuyaya atandise okuteeka awulira ebiwowoole waka mu nju atandise okutya kati mbu yafunyemu omusujja gwe gusinga omuleetera ebyekango yekangakanga nnyo naga kyekyo kyoyagala mbe nga nkubeerera mu sirina buzibu kasita oba ng'ogula emmere nsi wali buzibu tugende jangu bw'oba ogula emmere tewali buzibu tugende efirimu egenda maaso kaakati ono aba yakava okutunda omuwala oli nga nasanga kagege ng'amuganda kuleetedde omukozi ng'ebbaala wagiggala
yamuleetera omukozi ng'ono ebbaala yagiggala Orangamu emirundi egyo. n'amugamba ng'ate ebbaala njagala yeetaaga abakozi ebbaala yange kati yamugamba nti omuwala muleete kati nga tebakyusa ekkubo n'amugamba nti sente nkuwamu mirundi 2 ono Kagege mulaba edduka kati ono yafunye ekiwala bannange obugoye kikyusizza olaba kyuka tulabe oba kibokozi nakwata omanya njagala nkutwale ku interview wakati njagala okole ng'osasulwa ate gwe oli wanjawulo okuva lwoze omuwala yakajja jangu kati jangu akutedda bannaye bosi jangu oli lubuto oba ogezze bugezi nedda just mugejjo nakituuza wano kati oli muntu mukulu saagala kuba kati obugoye bubwo bwo obufunye onyumye njagala kukoleko ku kyenviiri njagala obe nga gwe ate aweereza bakasitoma nga naawe era tukwatagana mu ngeri y'okwatagana sangambe kwatagana wefula tategedde kwatagana ate nga njogera nsonga ku nkwatagana ngenda mubbayo omukozi muleete sente zange weezi nkugambye nkubisaamu 2 ku ze bakuwadde ekiwala kimyufu kijja kukolera kati oli yebbala ino yabadde egudde newebeerako omukazi omupya jjukira ono naye alina bakazi bakadde tebaleeta bantu kati nga tajja ku kiwempe ebbaala naye mulimi kati molini mbadde nkyakunyonyola ensonga gye nkunyonyodde simanyi oba ogifuna bulungi owulidde njifuna ate era tugaana kati era nange ndi muntu era wemba ngambye kyembeeko kye ngamba owaaye mbadde nzize genda obe ng'oweereza bakasitoma wamma kiwala kiikyo kimulini n'amugamba olaba wenvidde wano waleese mulimu ekintu kitiba natandise dokali kintu ntandise okubala ebyange omulimu n'abadde bamanja mbalaba nti kati atandise okulaba nti kati buli kimu kigenda kutereera owaddala yafunye omukozi super sadida namunnyo era kati ndi mu pulaani yangeri kinyongeramu njagala ndabe kiki ekibadde kibulawo nkyongeremu bizinesi esobole okutambulira ddala kati n'amugamba nessanyu okome kulyamu okiwagonja kitya ate omuwala tebamuyita ewaabwe mu kyalo Ewaabwe w'omuwala bamwagala kanaawo ate leka kudda mu muzannyo omuwala gwe wakaleeta musindika nga kati ndi oba musindika agenda akole nga tebamanyi nti alina okukola vaawo naawe lekaleka n'amugaa sente ze wansindikidde ziizo sente ebeera nazo tosooka zinziriza onooba kayungiriziwa nabaki essimu nga tevuga kati nga tafuluma akwale bane tomanja nnyo bwotyo budde bwakaki omuntu bamubanjako olweggulo naye naawe okunkererako banja banja leero gwe bamubanja ono ayeyiza agala kubba kiwala kino ono omala mutwala ngenda zikuwa toba muntu wa muliro nnyo ngenda kuwa akasente iraawo omwana ajja kati kumbe waali ku ssimu genda okwetegereza ono siye Kagege nanyini bbaala eryetera okubeera naye gwe mukazi gwe nkulabye sebo byonna enkwezo zotandise okupanga fuluma oli si Kagege sirengedde Kagege wali neyeebwalabwala yakusindisa gambye ekiwala okimutwalire olowooza sikulabye Kagege alingiza kati omukozi sigenda muto oba byebyo siwegera kunnemesa omutwalo omukozi onnemesa bizinesi yange badde egudde lwakuba sirina bawala kati nfunye ekiwala ekirungi oyagala kinnemesa twala eri ndaba nengera ku byengera omwana bamwagala mukyalo ewaabwe twala eri katusime nankani molini jangu wamma wavaawa wava wa maama yava kyazanga nze obufumbo gye nadduka adduka mu bufumbo ajja kukola mu bbaala kati ono aliwa namufumba aganya okujja yagaana okujja mga toddamu kunsiruwaza eyo ddiiru eremye ddiiru eganye sewe webatwe bamulemesa yagamba nze tojja kunnemesa sebo fere tuterereko wantu ono yagaana abadde amanyi afunye omukozi sawa yakweyagala okweyagala kwera mulimu n'okugalamira mulimu n'owandiika
mwetaaga mu byange Kagege nga tajja. izina lyange liriho mu kanwa ssebo Sebo saagala kummanyira erinnya lyange lijje mu kamwa. kozi yabadde wange Ono omukozi wange. yabadde wange Yabadde wange ono yamulese nga siriiwo kati kwe kumuleeta ewuwo. bumwetaasa Genda naye. Wamma jangu. Nze tugenda. Gwe. Tumanyira wanteera. Wanteera. Yakakuba oluyimu mugongo. Wane business zifuse za kirwanira abatunzi ba walajiba. Gwe. Boli. Oh. Daddu. Bolu yinga daddu. Banange. Obwakayungirizi ngenda buvaamu. Ono yagamba obwakayungirizi wakubuvaamu. Gwe ntandika okwesiruwaza. Naye naawe naye olinga alimu obwo obusirusiru. Gwe bagambye nti wenzigalawo ne mbako wendagamba siddemu kulabika. Gwe tosobola kuninda. Katusime yawa abasirikale Ono. bagende balemesa ebbala yange okukola buli kasa Katusiime abadde ng'agulirira abasirikale ne bajja ebbaala ne bagiremesa okukola. Ebintu bino bibaamu okugulirira ne bakuggalawo ne bagamba okola leeti oyisizza obudde w'olina okuggalirawo embeera efaanana bw'etyo. abo abantu beegendereze be bantu abajja wano ne bakulaga nti bakwagaliza ku nkomero ate ne bakupankira enkwezi kumi. Efirimu yiino ekibuuzo kiri nti biggwerawa ono agaanye. Katusiime nno naye nga si mwangu. Katusiime nga mulogo mulwadde. Temujja kutukolera nkwese bukutulemesa mirimu modulo eyo. Yagamba bano tujja faafaagana nabo ekiba kibe. Bayombi. Naye naawe leka olwire bankubye omusajja ankubye olina kati nkyalina okubabuukirirwa. Nange omukazi n'adde mu kwagaliza naye omukozi namuleese gwani agamba oggalewo ebbaala. nze sikuteerako okurugaza kunteera Tasoose kukuba nze. twala kuli Baayawukanira wano. Tebaayawukana bulungi. omusajja kunteera kanti Omusajja atandise n'okunkuba. kiriza Ekyo sisobola. ajjirako Hani gwamanyira? ajja yali omufumu wange Kansooke nkubire omusawo. Najja akubira omusawo essimu omulogo we, omufumu we. Nga takubira omufumu. Omufumufumu. zarugaho nakale tingwenda kuzinya haro Halo jajja. wampadde yo lyali boniire Wulira. tumanya kati omusajja omukozi yamu Omusajja ntutteko omukozi. kati nkoze nte Jajja ki ekiddako? nzijeyo endeku Ndeku. Endeku. Gyewo kifaalu mu ndeku. Kifaalu mu ndeku. nyira nyamuha Saagala kunzanyirako. nyira Ajja kukitegeera nti nze siseka. konge kintu kyamanyira kyamanyira baasi Ngenda mumala. eka ndinga jinkuzanirwa Amugambe tajja kumusobola. Nitajja kumubaasa. Tajja kumubaasa. yafujwa naye siyagala One wakati ayo omukazi yafudde. oli abadde laifu yange Kyova olaba bw'obanga okola ekintu mu busungu bamwegendereza kuba buli nsigo gy'osiga mu busungu edda na busungu. Ono yagala ajjewo omusajja amwagalira omukazi naye ate yeekanga n'omukazi alina okufa kubanga ate we yajjawo omusajja yali amwagalira omukazi n'omukazi yayongerako bukyayi. Baabo kati ebintu byongedde kutaama. Efirimu egenda maaso ebintu byongedde kutaama bimetaamuuka byongedde kubeera bibi. Iza tugende. Ali mu kute atandise yeewaga. nanteera ata akatwala omukozi wange asa kateekawo n'okunteera Kati sebo wankuba atya? Yatutte omukozi wange nassaako n'okunkuba. Tajja kunsobola. nekirukubasika kyona Ngenda kukola ekisoboka kyonna kumbaasa ekiri okubasika kyona. wanje nanteera ata nakwata ate omukozi wanje Ankuba atya nga n'omukozi wange yamututte? Ozannya ne Kagege. Kati agenda bafuukira empuuta bwedda atambulira mu figa ya mmale. Kati agenda fuuka empuuta we banaalema afuuke shaka ayawuute bawuute. inkuru Kagege tazannya. Yaga atajja kunsobola.
Firimu egenda maaso. Ogenda okwetegereza. Abakyeyogeza mbu simanyi omukazi singa teyalina lugambo teyandifudde. Musajja wange. Olera. Mukazi sebo yantabukira mbu oli simanyi kyaliwe musajja we biki. Nanjogerera ebigambo bingi nnyo mbu simanyi oli musajja we yamuwa kasente. Nanti naawe obukuddu bwakusukka. Kikyate ekinnumi. Nange ekyogwemu oliranga omusota ogumboze ono tagulaba kumbe gwe guboze agulaba ne gutambula ng'omusuubuzi. Ayi kugulu olengere okwagaliza omuntu okufuuna soboswe kimusowodde amayembe tegakutoga gajanga onzitira oli naye gakutwala kakati ono naye yazze okuuma ku muntu yamugaye jangu onkuumeko ewaka nti ayo agenze taliiwo omukyala gwe nkuleetedde kati wetuveeyo Kenya namuga nti nze ndeese muna Kenya njagala kumanya nze kyenjagala saafuddeyo njagala mmanya ani yanzitira omwana era omwana ng'afa atya mwana wange afudde kaakati ssebo baleese omusawo muna Kenya akubira n'essimu wetegereze omusawo gwe baleese muna Kenya bamugye bunaayira mbono kafulu bannanga abantu abalowoleza mu basawo abo bw'abanga alina ekizibu ekimutuuseko n'akabotongo yamuli obubi maneno kidogo saagala maneno kidogo njagala kumanya eki mwana wange siri ku bya maneno kidogo mwana wange ki ekyamuse agala ebyo byogera maneno saagala maneno ostaki ayagala kumanya omwana we yafa atya. Hiyo sawa. Ngoja mimi niangalie hapa. Nataka kuwa huyo mtu mwenye. Ngoja mimi anaangalia. Our success. Kati. Ngenda kulaga. Labo muna Kenya. Labo muna Kenya. Labo ekyaliyo. Kino kye kyali kiddako okweraga. Ne bakibika. Huyo ndio mtu mwenye aliua mzee. Huyo ndio yajja ono n'agamba simanya ameua mutabani yako. Sekibojjera ate kati gongamba mbuye yaloga omwana sekibojjera nga ndogedde n'enfuna bugaga sisobola mwogerako kikyamu sekibojjera bakola just sekibojjera ngate alaba sekibojjera ono gogamba mbuye gwolesa omuna Kenya akola kati atandise kulaba sekibojjera ayinza okutta omwana wange temumanyira ate kumanyira mutyo maama yakanda bamukakanya alemye ono alina gwajjiddeyo endeku sebo oyagala kunzanyisa leetera omukozi wange omukozi wange n'olyoka omutwala n'otwala omukozi wange n'ossaako n'empi sebo wankubye eŋŋoma wankubye empi n'envuga ng'eŋŋoma kati njagala bakunyiga embiriizi ojja kuziwulira kati genda gy'oyenda yenda omutuge ejjembe ne lisituka kifaalu mu ndeku saagala kummanyira ono omwana talina byajja kuŋŋamba gwe tosobola kunzikakkanya ng'oŋŋamba sekibojjera munnange leka omukazi akole omulimu gwe tombulira bya kisiru byebiki byandaga kati obiki byandaga alaga musawo wange mbuye muloga ataatuloga oli nga yampadde buli kimu kyonna kye nnina omuswayiri ali wano ambie nyinyi yote kyenjagala okubagamba mwembi naona hapa kyemulaba we mama kama hotake kufunga mdomo maama gwe bw'otaasirike utakufa ojja kufa mama kafunge mdomo huyu gamba munnamwona omudomo aguzikize atazuwa funga mudomo gala omudomo gw'omumwa agambye sirika wefunga mudomo yako kiki naawe sijja gufunga bw'otagufunga ofudde ngenda fa okola omulimu gwo bwe biba byakufa nedda afunge mdomo taki hiyo maneno ya kuongea ameongea mwa wakubaganya omwa gumulinga tuluba afunge mdomo mugamba afunge mdomo mimi nataka fanya kazi yangu nimekuja nze nazze kola mulimu tuleke nkola omulimu nve wano unasikia owulidde guno omulimu akoledde emyaka guno omulimu agambye emyaka 2 ng'ali mu kufuzuula balogo
mugamba obukugu obwo bungi simanyi Ssekibojjera mugamba akola emirimu sinnamugaana bannawe kiba kyakufa yuyo wag agambe wamanya bukola omulimu gwo kaakati tugenda okudda eno ate endeku tetuukidde ku muwala endeku tetuukidde ku muwala banna omuwala ogenda okwetegereza endeku yajja n'emugoba emugoba eri gy'alina okukolera alina kuddawa oli kagege mulogo ndeku yemunonye sasa imeisha mimi nataka kuendeleza waka ogenda okweregeza atandika omunnyonnyola kiki ekyavaako obuzibu mutabani we yalwanira mu bbaala bw'alwanira mu bbaala nga balwanira mukazi era eŋŋumi zaaliwo nnyingi ng'ate amumanyi Junior Ssekabembe kati Ssekabembe lwaki yamuloga ng'ate amumanyi bulungi bibi n'amulaga bino byonna ebyali mu ssabo omwana ono omulogo ono bwe yagenda ewa kama ye ajuye Ssekibojjera n'amuwa eddagala era n'amutwala baamusokotera ku muti kwe baamutungira bannange baali balwanira mukazi tunuulira emisoto egijja gitambula era ogenda okwetegereza omuwala wuuyo naye omusota gwamubujja byonna ono n'abimulaga wazze kumanya mazima gaago ogategedde nze omulimu gwange ngumaze funga mudomo yako sitaki maneno kama umeongea walikufa utafunge mudomo walikufa namugamba eddagala lyokusirika wangi sokoleke mumbuulize omuwala yafaaki kati omuwala ki ekyamute Kibojjabojja alijua ni huyo ndito mwenye alibago kakati ono naye Kibojjera wasa Kibojjera ku lwazi amise Kibojjabojja Kibojjabojja jakitegeera nini n'agamba nti tulina kukyogerako kyonna era kyobola agambye toyogera kubanga Kibojjera wanaakitegeera agenda fuuka muzibu nnyo sirina kwogera kigambo ekimuleka nga mulamu ono Munnakenya gwe baleese tasobola obakwata mayembe ga Kibojjabojja kati amugambye eddagala lyo lyabutayogera kigambo kyonna naye nga gwotegedde asante filimu yino saa hii nataka ufikirie kitu moja hivi pesa yangu n'agamba essaawa eno kyenjagala kumpa ssente naye ebisigadde ngenda bikola mpolo manyi abakyala muba n'olugambo muvaano n'osituka n'ogenda okola olugambo toyogera ekintu kyonna nze omulimu gwange nja gukola gwe kyolina okukola kusigala ng'osirise omefunga mudomo yako minafanya kazi yangu bweto bwerabise natenga bulijjo nagambye okuva mu Miss Productions obeera ku VJ Omi official YouTube channel yo kyolina okukola kwe kugenda maaso n'okusubscribinga sharinga nga bw'osobola era filimu enegenze bwetyo tubagala nnyo nagamba essimu eri 0703 415308 abankuumire